oyinza otya okuva eri tyoli muzzukulu emyaka 10 emyaka emeka tebakumanyirako ku kyapa kyoga nti wano wange kubanga nasikirawo n'olwekyo wano wange nedda wayitawo dda emyaka 12 that limitation act kasita emyaka 12 giyitawo nga kwoli oli atajja talinaawo section 78 eya RTA egamba olina n'obuyinza obugenda n'osaba ekyapa awo awooli wooli lwaki babateganya kakati sebo RDC njogeddeko oyo omukyala obuyinza noti mukyala because she's an ambassador ayimire mwange okumutegera oyo ambassador waffe mu United Nations Washington ngate mu nzala yawano nenveera emirundi 2 nenangira ebintu bya president sebo omanyi wano olusi mulina empisa ennungi oba nnungi kikatika tuleete ono tunyumyemu tukandanye ate olitaliwo nedda it is your right ola nali nva mujonyi nali nva Lagos ngenda Addis Ababa netwebaka nkosi nyonyomwesimwebaka bwe nazuukuka oli andi okumpi nambuuza nti gwe yasooka ne bamuleetera kyayi ng'ali wakati n'agoba hose namugamba zaayo ojuzeewo yamuleetanga tanajjula namugamba gwe juza wano nze siri kindergarten nasasudde fulu nze nze bwe bampa wange hafu olw'empisa ennungi ze batugulize nanyomugi oluvannyuma nambuuza nti gwe where do you come from nemugamba nti Uganda nagati abo bannayuganda Idi Amini kyava abafuga emyaka 8 naffe kye tuli omusajja Museveni abagambye nti ebibanja tewali akukwatako nekyo kugamba nti ate nanyini takaze ate abazzukulu bazze omanyi otoba ekyo ekyapa kyaleese kiri forged bwagamba nti naye kino ekyekibanja kiri proof possession ekigambo possession occupants nkwoli kuli you are occupant yenna okukwatako director egambye nti bakusibe ate yakujjako gavumenti ekuzzeewo. That is a presidential directive. Presidential directive enough force of law. It must be strictly applied. Mukiwulidde. Kakati ono ne RDC. RDC alina obuyinza bungi nnyo bannange. Ye representative wa president era ye yakyalinga security committee ya district. Naye kambalange kuba oluusi bwe mba mbyogera wano ate nvaawo nyinza obutadda kambalage president kyeyagamba ba RDC oda bwebanga olyaze kubagoba bugobi that's bad enough oyo mukwate ku mutwe mumusibe nga bali abayudaaya oli bwe yabanga nani ng'alina ebigenge nga bamusiba wano ki edenge ng'agenda awoganda anikirini anayagala okugoba mu ttaka nze mubakwate mubasibe wano bagende mugambe wuyo omubbi w'ettaka okutuuka ku poliisi. Kati pulezidenti yayogera bw'ati muwulirize kuba bino bikwata ku muntu. Pulezidenti yagamba 28 February 2022 ng'akozesa obuyinza bwe buli bwe nakugambye article 99 sub article 1 ne 2 ne 3 yagambye bw'ati muwulirize ono ye Kaguta Museveni gwe mwalonda ate erya ntama eyampa obuyinza buno ate bwe yampa teyannimba. Yagamba nsoma no eviction should be allowed to take place in a district without the consent and direct observation of the District Security Committee, DSC, chaired by the resident district commissioner stroke resident city commissioners, RDCs or RCCs, and direct consultation with the Minister of Lands. President yalagira dda
tewali muntu ava kutava court order oba tewali avaako nga RDC takigize ekitakingiddeemu nga tayise security committee nga naffe nze yina abakoba ye mukulu naye nomala abinziriza Minister of Lands nga sitaddeeko omukono kati mwe muli babagoba bugobi mulinga nga abatakaina nja kukola jimu kakati maliriza mulirize nkyagenda maaso President Ngogamba, if this is not done and the illegal evictions go ahead, the members of the District Security Committee will be held responsible and action will be taken against them. Several other disciplines of Mukamawo yagamba nti senga kino kikolebwa omuntu n'agobwa ku ttaka ku kibanja. Action will be taken not to see RDC yekka, the entire District Security Committee. Exception UPDF, who may not know, UPDF officers. He said, this, however, excludes the UPDF representatives who may not be in the know of the substance of the issues. Mukiwulite, kakati mumbeereyo oyinza okugamba nti waliwo omuntu n'omu agobebwa. Number one, ow'ettaka aweereddwa yaddisibwa ettaka lye lyali ligiddwawo ekyapa kasooke kano waliwo akansiiwa kano. Abantu nga bano basibibwe abalala babayigireko. Bano be basinze okwonoona eggwanga. Kati omuzeeyi ng'ono ng'akola ebyo byakoze omulala n'amutunuulira ajja kugamba ffe ebyo bye tukola kati ono n'otabeerako ky'omukola omulala tafuna kyakulabirako. Abantu nga bano basaana bakwatibwe bavunaanibwe. Ono takoma ku poliisi. Ngenda kumekinga sure tumutekeko omusango gwa disrespect kati ye mukama wange minister ayogedde emisango emirala, but this is being disrespectful. Osonga mu minister ngalonga ayogera kino si kirabanga ate era nvudde wano nga nyiize nga mbadde nabadde musanyufu. Kino omuzeeyi kyakola ngenda kumekinga sure avunaanibwe. Toyina kujoga minister eyakedde wano ng'atudde wano banange nedda. Tuddemuko ku magezi. To respecting offices. Omuntu eyakeera president n'amwapointinga n'omuyisaamu amaaso kiba kitegeeza nti ono omuzeeyi singa afuna chance yakutuuka ku muzeeyi munaamuvuma. Omuzeeyi ono akwatibwe avunaanibwe era alabikira ddala nti mubbi. Bw'oba toli mubbi nedda kino nkiddamu nkyogera. Bw'obanga toli mubbi you can't be bold. Obwa bold obumulaga nti alina amaanyi mangi bye bimuleetera okusongamu olugalo nga minisita ayogera. Era kiragira ddala nti mubbi abadde ajooka mateeka. Bwana RDC nedda bino bikome abantu baleme kujoga offices. Nkiddamu bikome abantu balabireko bamanye nti ono bwasibibwa n'abeera ku remand ne bamuremandinga teri mulala agenda kukola ekintu ng'ekityo. Judgment n'efuluma ne bakolaga nti gwe omusango gukusinze owa abaana ettaka lyabwe n'ogaana n'oyimirira ne mu maaso ga minisita n'okola bwoti. Nedda ebyo tubiganye era mukama wange onsonyiwe obusungu kati awo buzze. Etteeka lirino ettaka the traditional rulers restitution of assets and properties. Etteeka lirino ligamba bwe liti mu section 2 ligamba a traditional ruler. Ate constitution yaffe egamba traditional leader naye nogamba traditional ruler nga property emuddira. Naye bwebanga property is land, it remains in the same mulirize ebigambo bino bya mateeka, in the same interest or estate as was previously held by the Uganda Land Commission. Uganda Land Commission negamba nti as previously held.
same interest and same estate as it was. Ttaka lyonna lyali lyani liri mu Uganda Land Commission. Kakati 1993 egambye nti ettaka lino is same interest and same estate. Ekitegeeza ettaka eryo likyalina leero nga public land. N'olwekyo likyali mu mago lyonna lyonna lyadda mu district. N'olwekyo tewali muntu wa Buganda Land Board Limited ajja n'akutiisatiisa ow'ekibanja nti ate kaakati jangu weewandiise ate weenyweze ku kibanja kyo. Constitution emaze okukunyweza ate otunyweza biki? Constitution egambye nti ttaka eryo kasita olibeerako you have security of occupancy. Ate nekugambye nti ekyali ani nga bwe yali mu Uganda Land Commission. Ate Constitution negamba netubayo n'ekirala kyebeekwasa bulijjo kikino. Eno endagaano eyaliwo eya 1 nga lumu yali nga lumu where is this agreement? Memorandum of understanding. There's a memorandum of understanding here. I've seen it, but if I miss it, I'll just tell you what is in my head because I have it in my head. No. Okay. But I thought I had brought it. And endagaano President yasaako omukono ne Ssaabataka. Endagaano eyo bagyekwasa batugonya abantu naye nga President ye mulwanizi w'abantu era yeegendeza endagaano eyo yasibwako omukono nga nakuzomezi lumu August 2013. Endagaano eyo waliwo erimu obuntu bubiri obugenda fa abamateeka kiyita it goes to the root of the matter. Endagaano egamba implementation section enkulu nnyo egamba okusibwa mu nkola implementation. It is hereby mutually agreed that His Excellency the President shall set up a team to ensure implementation of this agreement. The President ajja kusaawo tiimu ejja kussa mu implementation. Tiimu eyo mwali mugiwuliddeko? Kati babitwala batya? Ate ekirala tiimu eyo President ayinza gissaako okuggyako nga kano ka paragraph akakulu ennyo katuukiridde ka paragraph kagamba ke ka paragraph E governing law kagamba the agreement shall be governed by the laws of Uganda. Kakati laws of Uganda constitution yangerwa nkulage laws of Uganda bwegamba. Laws of Uganda, let me open, put your hands here. 271, 274. Agambye to be governed by the laws of Uganda. 274 egamba. Kasoka njisome mu luzungu. Subject to the provisions of this article, the operation of the existing law, ye long eno, Jembaso 1993, Jabadde bagamba nti yabaddiza. Naye nga yabagamba specifically it remains as interest and estate eya Uganda Land Commission, that is public land. Kakati nagamba nti agreement memo negamba nti President ja kusaawo team. Kati President yaganya okusaawo team. Nedda constitution yino yemuganyi. Emugambe nti etteeka eryo bw'ebanga lyaliwo nga constitution eyo tennabaawo lijja kukola only if it is construed with such modifications, adaptations, qualifications and exceptions as necessary to bring it into conformity with this constitution. Mwawuliddeyo ko amendment ejja mu parliament okukyusa etteeka eryo libeere in conformity.
tenabaawo ye waliwo conditions eziriwo ezeetaagisa okusooka ogenda mu parliament MO yeyo kwekole. Yes, conditions weziri. 93 tewali mailo yali yagijjawo dda. 95 mailo yakomawo. Number 2, 93 owekibanja teyalina protection kubanga etteeka erya busuulunandivujo lyalivuddewo. 95 article 237 sub article 8 emwadde gundi eyo emwadde protection. Number 93 tewali presidential directives in protecting. 95 weziri. 93 tewali teeka likyusa lizi kuliza bu freehold. Kakati etteeka weliri mu 93 tewali ettaka lyonna lyali public land. Kati ettaka lyali lya gavumenti public land. Kati mu constitution yaffe ettaka liri owned by individual in 4 tenancies. Mu 93 tewali teeka, kino kikulu nnyo, erigamba nti no parliament erikola etteeka eriwo ow'ekibanja ekyapa. Kati etteeka we liri ng'era kyogamba nti no n'olwekyo etteeka lino likyalina okusooka ogenda kuba amended lisooke likole. N'olwekyo bannanga ba Buganda Land Board bagire babeere entende balabe omukulu w'eggwanga. Lwaki tebaagala kulaba mukulu w'eggwanga? Bamulabe ebintu ebyo biteere tulyoke tumanye ekyo. Naye ekyo nga tekinnabaawo, ow'ekibanja oli ku public land mugoberenga bino bagambye Yoweri Kaguta Museveni abeewo nnyo.